Special Reporter Amuntu mu balanguzi ku kyenda mu mukaaga toneze 3 tifamba wakati wenyogera bino ngenzeko site zene Makindye Kakembo Road wengulide ku muzeeyi omujagujagu kati nyagala ompeyo muyimbi ogwo gogamba nti ono Mukama Katonda nampa omukisa ogumwagala nfaafagala naye Jasmine. Banange lwaki Bane omukazi oyo kigenda nekyusa ekikolo nempulira nga njidde juzi nakirengera ku TV nali netuse ekicupa kyafine byaffe ebya sukulapu nze nendusu nezinjiika banange kati ono sukulapu gwoli mwogenda muvaamu bogenda musigalamu Jasmine nze nkwagala nga bwendi kwegayiridde yonna gy'oli nkwagala nga bwendi banange bulamu bwange bwonna kaaga olabika n'oli siriyasi oli mu mukwano ndaba n'amaaso gakumyusa oba oyagala kaaba kiki abasinga balowooza niwo mwege naye ekimyusizza amaaso birowoozo lwa Jasmine kasita oyogedde ku Jasmine amaaso ne gamyuka ate kati ng'ogamozoola oli mu kuzimuulawo kiki oliku galowooza Jasmine kati gagamba sengu wajjira wonna naye muzeeyo olina omukwano olabika obadde okozesa akasabooni teri mukazi mulala asobola kunzija kasabooni Jasmine yekka olina ogwoyagala muyimbi tolinawo ngeri kyoyinza kugiramu n'okubala akayimba k'omukwano n'akakasa nti ono omuntu gwengenda okukwatagana naye tusobola n'okukola kolabo kankolerero kampe bw'okampa mbuuka ebuloba Jasmine nkulaba nnyumirwa olunaku juzi wambuza booda owa booda yanja n'ebirusu nga ndyawo ntadde katebe nga kwesunze njika n'amalusu mu birooto ntera n'enkulaba nsudde awo awasula meeya iwo Special Reporter Amuntu mu balanguzi ku kyenda mu mukaaga toneze 3 tifamba